Ebyama amawulire mangi njagala ne tugatambula mpola mpola lusolo gajjamu amakulu gaago ne tutagabaamukiramu kasamba mugalabye kakati emboozi ya grenade eya sugar mami omugoba grenade of ekyo mwana baamufulumya baba so mpe emboozi eyo Yeah. Yep. I know this is overwhelming and intimidating. The sender you douse, the tables have turned. Your punishment will be harsh. I can't feel sorry for you. Your people were involved in their despicable acts. You guys should be ashamed. You're supposed to be a man and not go cry to evil enemies and plot against me. One by one, you all failed, all 5. And out of 5, 1 betrayed the family just for 1.5 million shillings. You are a liar, a cheater, a sex addict. I can't believe you would even try and dare do these things that they said to me. I have to laugh. You're obsessed, possessed. You sing love songs for ladies, but like charming them. When things don't go your way, you start acting like Lucifer. Do you want to eliminate people? You want people getting hit by cars? You want to block people's love, money, life? You want to steal from others, people's blessings and luck and give it all to yourself because you don't have your own? You need to grow up and not blame yourself but blame your parents. Please, please, please get this through your head. I am happy you left. I don't want to date you. I don't want to see you. I don't even want to hear your fake British accent. I don't want to hear your cheap crying. At this very moment, you could be in the village. To say, but can we meet? Can I see you? I love you. These are the only words. I ask you something serious, and you say the same 3 things. You shaitan. Where did you go? Did you follow? Did your fellow worshippers distract you? Let me not let you distract me. You're full of shit. You're under a mental spell. All you've done telling me what you wanted because this. Mami. Lwaki mwita sugar mami? Iwandu kaso omukazi akuwasa. Yeah. Kaso omukazi akuwasa. Abakutekamu kasikalo. Neno omuwala si mukulu nyayinza okwali alinganga mu late 20s. Semukulu nnyo lwakwa ali older than Gulned. Now kati omanye ekyamazima problem gye tulina ne industry eryemu ekisooka tulina ebirowoozo bingi nnyo byetwagala bingi nnyo wobigeraageranya ne byetusobola. Essaawa zino omuyimbi ow'amaanyi olina okuba nga olina emmotoka, olina okuba nga oyambala bulungi, olina okuba nga owunya bulungi. The lifestyle is really expensive. Olina okuba nga you associate n'abo abaakabi. Actually tulina problem n'abayimbi abayimba urban music. Kubanga omanyi Uganda eno gy'olaba abantu b'ekkolola abo balungi. Naye ate bali selective. Ekyokubiri ne gye badigirira ewatuufu gy'obayitira okujja okudigida gye wali naye ddi lw'obayita ne ddi lw'obayita ne wobayita nabo bizibu biri awo. Kyokka nga ate bye beeronda na biyitirivu. Beeronda bingi nnyo bye baagala bingi nnyo. Edda nga tukyazannya comedy ogenda bakuyita mu end of your party y'abalooya. N'otuukayo eri ne bakuwadde ssente nnyingi bulala naye nga tebaseka. N'olemwa. Because omulimu gwonna kisukkaoko ku kyessente. We are here to earn, but singa tugenda ne tukola research nga temulaba, honestly oba okolaki? So kakati problem abaana bagenda okumaliriza nga bwe tugenda mu bookings entuufu teziriiyo. Naye ate ng'alina okusigala ng'ali relevant
ng'alabika bulungi ate bonno ne lifestyle yawe eri more expensive okusinga bano bwe tuyita ba loko yeah. Wano ojasanga omuyimbi alina sula buziga alina sula bbunga alina sula munyonyo ne w'omugamba nti ne bw'oba waligenze n'onoonya kayumbe emutundwe kuba nayo si wabi kubanga teri muyimbi munno asulayo alaba nga aswala balina we basula kigungu kati we baasula ku Salama Road epaka ndoza bwe yafa enfuufu n'ejja ne bagivaako naye nga buli muyimbi asula ku Salama Road kati tugenze oli ne wava mu kyalo kasabera abali nafunamuko ku kahiti asibira makindi kati saa zino either makindi lwakwanduza gundi bagitta kansanga bamaama bano bagitta kati tugenze okumalirizanga abayimbi baffe bali forced okufuna aba sponsors naye kati omuyimbi munnayuganda yenna alaba sheeno mbadde njagala kukutegeeza amateeka g'okuwasibwa ge galiwa. I don't know kusaidia basajja but bwe manzi omusajja mpasizza ngo omukazi we nino behaving nange bwe nkuwasa you supposed to do what a woman is supposed to do. Kugonda. We bakuwasa ekisooka kugonda. We bakuwasa kati ate ku basajja we bakuwasa ekiddako. You're back. Don't excuse when you ate my money. I bought you clothes. No way. Omulondo gulye. Gunabe. Gweyoteze. Gubuuke. Guteeke wansi wa piro. Gwesibe nga gundi. Irizi. Nga irizi. Nonye engeri yonna gunuuse ng'obugolo. Anai. Nonye engeri yonna okubeera nga toyina excuse simanya mu stress simanya nkoze ntya. Ekisembayo omusajja gwe wasiza takiitinga. Oyenda kwani oyina kakigwe. Ogenda muwaki. Kubanga ogenda omalirizanga mu motoka y'omukazi ate mu omutwalira bubbebe. Nkukwatira mu motoka eyange nyabula. Kati jjukira abakazi kye kitono ekikopi ekikyasingira mu bulamu obw'ensi eno. I agree. Kati akusanga ng'otikkidde mu motoka eyiye gye yagula erimu mafuta service owuwe mu ngoye ze yaggulira. Oba olimbi. Era twagenda okumaliza ku lwali lwakutaano emboozi lwe yafuluma kuba yamala kugira wiiki eno ng'etandise. Omusajja n'abalaabalamu awo ndowooza gunedi yali yaleeta ekitanda kye n'akiteeka mu sitowa ne bakijja ne bakiteeka wabweru. N'omufaliso n'abako. Baba. But gunedi abadde nalina chance y'abakazi abo bakuzeekuzeemu nga balina ku ssente. Actually baby mama we oikiki abeera UK. Baali batandika dde okweyagalako ne namuzaalamu n'omwana naye bambi Chiki ng'amwagala ng'era amulabira liri etteeka erisembeyo lye eryalema gurunedi ery'obutenda bagamba omwana oyo ebimwaja agikozesa bulungi kaakati Chiki ng'agenda n'ava ne UK najja nga alina keesi ng'ezo nga temulimu lugoye lwe n'olwo wadde olw'omwana we gatonna ngoye za gurunedi yamuleta zino engoye zino ezisagala z'ayambala engoye engatto byonna ebikumba ebyakabi naye nga Chiki n'omwezi ogumu gwaliwo wano era gurunedi ayenda bali mukazi wattu n'alumwa nnyo n'agamba kanve ku gurunedi official awo yabakira Naalongo namwandu ekikulu n'abakazi abo bafuga nnyo naye omwezi ogumu gwendi wano tosobola kwewummuzaamu fuga nnyo naye Naalongo naye namugulubya ku Zari ebyazali bituufu ebifaananyi tewabiraba awa projekiti yagaza endowooza naye neyekuba mu mutima yagawa yenza product gye muyinawo wano export muto mundabika bwetunoonya abato tumuteekerawo batabula naye mu bikolwa alinga gashumba weyamaliriza n'afuna omukyotalo oyo naye bambi mumutuuza association y'abavubuka mu mugambi abasajja mwenna basazeewo okuwasibwa basajja bannange mbadde nsaba tugonde fumba omukyala ali embudde yoza engoye z'omukyala omusajja omuwase tafumba kati omugongo is a replacement of kufumba obeerawo bakuki bannaye bali addi era kati omusajja nga bakuwasa n'okeera ku makya n'okizuula nti omugongo akuna omusanga munakuwafu omwana abandi hangover we muluma keera ku makya ofukole juice ate onyiiga munyiga ne muyomba ekimukkakkanya mugongo nena n'omukazi awasa omusajja ane oba omuwasiza lwa mugongo okoowako so okoowera ki walema okoowa ng'okola ssente okooyinga osya leka naawe kale naye nze ndowooza ate abavuka bangi bali abayimbi bangi kubasurvivingira naye problemu eriwo is kwagala byonna you're a woman and you want to become a man
You're joking, you can't be both. Tosobola kuba byonna. Kyobalanga ne mweno by the way mu reality munsi munsi erinomo omukyala afumbiddwa n'omwami afumbiddwa takyogera luli kama ezenkanankana n'ebisikiti zaaka omw alina okuggonda bw'oba omanyi wafumbirwa olina okubeera submissive eri bbaawo bwe bubufumbo obuwangaala bwe tutandika ojja omukonko ne ku mwenda ku 10 tosobola mmala. Tulina ekyuka kye twasomanga bakiyita Aphrodite. Aphrodite. Ate mujja kikola gune temujja kikola. Tosobola kubeera male and female. Ku kimu osobola okusalawo kimu. So if you decide to be a she, be a she. Kale akantu kano kakuyisa buyisa. N'ekibuzo kyembuuza. Presenter TV asobera present